Kadaama TV olwo Kadaama gwe twabaliitirako emabegaawo eyagamba nti ayina ekirwadde naye ng'ekirwadde ekyo kyava kubeera nga yazuukuka nga boosi we akutte ekijiiko amuyokya wansi mu bigere. Kati okuva olwo yafuna ekirwadde ky'okubeera nga awulira omuliro ogumwokya mu mubiri gwonna. Kadaama yagezaako okubeera nga agumira mu mbeera eyo, abagamba bamutwale mu ddwaliro naye nga tewali kikolebwa. Tuba tusukumira message n'agamba Alemeredwa n'addukayo n'agenda n'afuna taxi n'emutwala ku emergency ku kisaawe era agamba waali naye tugenda kuba tufollowinga Kadaama ono era naye agenda kubeera nga tweyongera okubeera nga atuwa emboozi ye nga bw'egenda mu maaso era nga bwe yakikola. Ekirwadde kino yagamba kibadde kimubuzizaako emirembe, yagamba sika ssente ate babadde tebamusasula era ne ssente addusseeyo ne ssente boosi we tamuwadde wadde n'ekikumi. Tugenda muwuliriza naye mabegako kansooke mpuleyingire ka voice note katono nnyo ak'emabega ke yayogerako katono. Tawa zino ekintu mpulira kinsuseeko ekinjokya kimaze wiikisi myezi ng'ebiri emirungi nga kinjokya mba neebase kinjokya emisana era nga binjokya paka lwasimuka n'otuula n'essaawa eno ntudde okuva neebasewo essaawa 10 kuba nanyuse essaawa 10 naye ntunula nsesema ntudde seba katulo ndi awo bubeezi kyokka obudde bukedde ninozuukugaana nkole emirimu kume we natandikidde. Abafollowinga Kadaama TV ndowooza story eyo mugimanyi bulungi nnyo nebodde mabega story eyo mpanvu kuba yatuweereza voice note eyo nga almost eweza eddakiika 10 n'atunnyonnyola ekintu ekyo kyatandika kitya, yazuukuka ate n'asanga omukyalo oyo ng'alina ekijiiko amwokya wansi w'ebigere. Kati alemereddwa nga bwe tubagamba nti omuntu bw'olomererwa mu nnyumba mw'okola ennyumba eyo giveemu. Era ne twebaza ne ofiisi ezitandise okubeera nga zigamba abaana nti tokkiriza kufiira mu nnyumba. Kuba waliwo ofiisi nga zikuwa amagezi nagamba nti bwe kino bwe kibeera nebwekiti va mu nnyumba eyo. Kuba kino kibeera kitaasa ggwe. Tojja kubeera mu nnyumba ng'ebintu ebyo byonna bigenda mu maaso n'ogamba nti ogenda kugumira mu nnyumba eyo. Kakati embeera ye kakati waali ye voice note eno gye njagala muwulirize. Hello, Kadaama TV gyebaleko. Maze nenemererwa Kadaama TV. Nemereddwa. Nze bampita Alice. Nvuddeyo mu kiyumba naye tebibadde birungi. Kuba n'okunkuba kyaleka bankubye. Nenfulumayo nenziruka nengenda ebweru nensanga mukira kisa nemubuuza ndagirire ku poliisi. Kati nakubira poliisi nejja, wakubidde poliisi nejja ne baayita boosi wange awo ze ne mbagamba njagala kudda Uganda. So singako awo nja kuba mbibabuulira kyekiddako kuba we bansudde ku hotero anyways ayina kumanya. Kuba boosi wange angambye muvuge mutwale ku hotero n'awa takisi n'emmotoka n'amuwa direction. Instead of okuntwala ku airport oba okunziza ku ofiisi. Amugambye ekyo kuntwala ku ki? Ku hotero. Tuse ku hotero siina kyemanyi. Era ne nkwata wa takisi omulala simusasudde kuba mbadde siina ssente era sikirusinda ssente. Ne mugamba avugwa ontwale ku ki? Ku International Airport ku emergency assembly. Era we bansudde bantuuse zibadde 7 n'akavaayo kati bandeese eno emergency gyekuumira abaana. Kati nange ndi eno naye siina ssente na ssente za tiketi. So ebiddako nja kuba mbikubuulira naye nga mu kiyumba ntoloseeyo nvuddeyo. Mukyala abadde ayagala kunkuba era yenna yankubye naye nze simukubye era simuddiza. Banzi kye mbadde njagala kolaki? Kudda waka. Ekimala ntulugunyiziddwa bingi byengumidde. Naye ssente zange tazinsasudde. Tasasudde myezi gyange 2.
ogwokusatu n'ogwokuna naye kasita obulamu mbotaasizza wendi kati wali seefu essaawa yonna bakumawo e Uganda labe kyekiddako labe plan B byebyo byange